ebibiina ebigenda okufuna sente ezo bye bibiina 6 NUP tegenda kufuna kubanga yo teri mu iPod. Ate ebibiina okusinziira ku mateeka agaliwo ebibiina ebirina okufuna sente bye bibiina ebiri mu iPod. Ekyo kiri mu mateeka. Ate Parliament ye yayisa etteeka eryo. Kati eri enkambi ey'okubiri mulimu NUP ekulemberwa Robert Kyagulanyi, mulimu PFF eya Lukwago, omuli ne Kano Besigye. Abo bo balayira nti tebasobola kutuula ne President Museveni. Bo bali ku kimu agende. Ffe tugamba tuwaye. Bo tebaagala kuwaya. Balina ebyokwekwasa bingi. Mu nkambi yaffe mulimu President aliko kati. Ate mulimu lazima mulimu President yaddako. Kati enkambi eri temulimu President aliko, naye bo balooza nti mulimu President yaddako. Naye nga bo balooza bajja kuddako naye nga tebateeseza ate nga tebalabawo President aliko kati. Naffe tebatulabawo, bagamba batutwala nga abatalina bwongo. Bo balooza nti buli atuula ne President Museveni obwongo bw'aba bulese mu parking. Chairman Mao ne banno bwe mufaananye endowooza temweraliikirira. Obwongo mubulina era ekyo tewali yadde munnansi ayinza kukibuusabuusa naye lwakuba tebukola. Lwaki ebibiina ebyaganye okwetaba mu mukago ogwo ogwa iPod kye bigenda okusuubula obutafuna ze ssente lwaki si buyinza? Musiiba mutugamba nti ekisinga okuteesebwako mu mukago ogwo ye peaceful transition of power. Era nga ne gye buvuddeko munnaffe omu yatuwalalira n'atulangira n'okkulunga olugezigezi nga twogera ku nsonga za iPod n'atugamba okubunira ku bye tutategedde. N'atugamba nti iPod eno gwe mwaliiro omuyitibwa okuteesa okukyusa obuyinza mu mirembe budde mu mikono gy'abannansi. Mpuuga n'ayooyoota omwaliiro. Mpuuga n'asiiga omwaliiro akazigo. Nga bw'obeera wa mmeeme nnaffe okusinziira ku Mpuuga bye yannyonnyola ku mwaliiro. Ne bw'oba mu buwaŋŋangu sookeera kubisiba nti essaawa yonna tuddaka obuyinza bukyuka mu mirembe. Ekiswaza omugagga kusesemantula. Munnaffe Nobert Mao bw'azze okulaga ebibiina ebiteetabye mu mukago guno bye bitagenda kufuna ssente so si buyinza. NUP ekulemberwa gundi temugenda kufuna ssente. Gundi akulemberwa gundi ali eruzira temugenda kufuna ssente. Ne gundi akulemberwa gundi temugenda kufuna ssente. Obuyinza talina bwabumensioningira kyokka ng'atulaga nti ebyabagatta kukyuka kwa buyinza. Ne bo tabwogera ku wano wembuuliza. iPod gabaniro oba ddala kuteesa kukuddiza bannansi buyinza. Weewaawo tulaze nti mugenda mu luwaya, yes, ng'oli bwe yayooyoota omwaliiro zze n'akakodyo kapya olutuumye luwaya, naye luwaya ku ki? Kubanga n'ababooda abali mu kuwaya ku mukyala gwe yabadde naye ekiro nalwo lubeera luwaya. N'ababbi abagenda okuteesa okulumba akaduuka ka mobile money akawungeezi nalwo lubeera luwaya. Meaning oluwaya si kye kikulu ne luwaya olutudde ku ki? Temuliimu buyinza. Eryo mwalifuula ggabaniro. Kyova olaba abasubiddwa okulyetabamu tebagenda kufuna ku ssente. N'alirowoozezza nno waaligambye nti NUP temugenda kugabana ku buyinza. Gundi temugenda kugabana ku buyinza. Ne gundi temugenda kugabana ku buyinza. Otandikira mu bya ssente. Gundi temugenda kufuna ssente zibadde ez'okuzimba enguudo. Nsiigire ekifaananyi nga nze munnansi wenfunira mu iPod eno mwe mugabanira kubanga ne bw'ogamba abatagenda kufuna ssente simanyi ezaaki.
ez'ebibiina okuzimba amasomero, ez'ebibiina okuzimba amalwaliro n'okuteekayo eddagala, ez'ebibiina okukola kinsigire ekifaananyi iPod eno wenjiganyulwamu nganze munnansi n'oluwayo olwo lw'oyogerako olwa Taboya